kind of version first of all, but they also wanted to address one more thing. Ekibi nnyo okulaba nti chairman w'akakiiko kano akali mu kunoonyereza ka parliament avuddeyo n'alaga eggwanga nti ono omukyala Whittaker yasobola okumutwala mu ngero etali ya bwenkana ya etali mu justice. Tulaba nti engero yali mu kuvuga kana akakiiko engero eyo nfu tekulatira amateeka gaffe ga parliament, tekulatira constitution, ate nga president yali eyo nga amukubira n'amasimu ng'agamba nti president ankubidde essimu ono mukyala tumutwale bulungi tutumubuuza nga bamawule weebali. Amateeka gaffe tigakkiriza muntu yenna wano mu ggwanga okudirectinga oba okutawaanya parliament bwe wange ekola emirimu gyayo nga parliament. N'olwekyo tusabye speaker, tumaze kuwandikira speaker nti kana akakiiko akajjeo chairman bano bateekeko mulala tweyongere mu maaso mu kunoonyereza. Twetaaga okwogeraganya nabo kinoomu basobole okutubuulira amazima kubanga amazima bagalina ate bagamanyi naye babadde batya okugoogera olw'okuba kamera zino weeziri. Twagezaawo ng'akakiiko okulaba nga tufuula okunoonyereza kuno okw'obulambulukufu kubeere nga buli omu akugoberera, naye ate eriyo abantu abaali agadde okutuwa amawulire agajja okututuusa ku nsonga eno mu bwangu naye batya kamera. Eky'omukisa omulungi amateeka mu Uganda gabawo omukisa okuwulirwa nga tewali kamera zino. Akati omukisa tugenda gubawa. Ate Whittaker si asoose okuwulirwa nga tewali kamera. Twakawulira abantu abalala basatu. To step aside and desist from appearing to be interfering with the inquest, including giving excuses when invited to give his side of the story on this particular scandal.